الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على كل نعم التي أنعم علينا ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قاندة مبونجي عند الله سبحانه وتعالى ثم سبحانه الله صوب ساسلا إبينجرا نيمي نيمي نبي في محمد صلى الله عليه وسلم. Tujenga no musoma kwa fuba hafu ala amali lero tugenda kulaba ebigambo byaffe by'omumanya ayitibwa Abu Salih al-Asadi. Ebigambo bino nga bisangibwa mu kitabo ekiyitibwa Islahul Mali. Ekitabo kino nakyogera ku ntandika y'omusomo guno nabagamba nti ekitabo ekyo ekya Islahul Mali kyatungibwa omumanya ayitibwa Ibuni Abu Dunya. Tugenda kulaba ekigambo kiri ku peegi ya 75 oba hadithi ya 75 bwe bayita Abu Salih al-Asadi yagamba nti wajadtu khayra ad-dunya wal-akhirah fi tuqa wal-ghina wa sharra ad-dunya wal-akhirah nagamba nti fil faqri wal-fujuri. Nziramu ekigambo ekyo mumanyi oyo yagamba nti wajadtu khayra ad-dunya wal-akhirah fi tuqa wal-ghina wa sharra ad-dunya wal-akhirah fi al-faqr wal-fujuri. Yagamba ebigambo ebyo mu kitabo ekiyitibwa Islahul Mali. Yagamba nti mazima nze neesanga oba nagenda okuzuula nga okufuna obulungi mu nsi muno ne ku akhira, oba nagenda okuzuula nga obulungi bw'edduniya eno n'obulungi bw'enkomerero buli mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala na mu bugagga mu maali, muntu kuba na sente alugina, kubeera nga weeyimirizaawo wekka oli self sufficient nga teweetaaga buyambi bwonna okuva eri omuntu kujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Omumanyi ono ayongerako n'agamba nti wajadtu sharra ad-dunya wal-akhirah, nengenda okubeera nga nagenda okuzuula obubi oba okubeera nga embeera ekyasinze kuba yakanyiga oba mbi mu nsi muno ne ku lunaku olw'enkomerero. Yagamba nti esangibwa fil faqri, mu bwavu, wal-fujuri, nakwonoona oba fil ma'asiya, muntu kubeera nga ava mu mazambi kwonoona. Awo embeera weesinga okubeera nga yakanyigo. Omuntu ebbanga lyomala ng'olimu saa zino buli gw'obuuza embeera eri etya akuddamu mbi, naye ng'ekigambisa nti ensaa zino embeera mbi oba nti obulamu bwa duniya saa zino duniya mbi, bwavu, abantu tebalina ssente. So omanyi oyo yabeera ng'ayogera ebigambo ebyo. Then shairi omu olw'ebigambo ebyo, omumanyi omu yabyogera mu kitabo kya Islahul Mali, ye yabisoma agamba nti inni wajadtu khayra ad-dunya wal-akhirah fi tuqa wal-ghina, ti mazima nze nazuula nagenda okuzuula nga obulungi bw'ensi eno n'obulungi bw'olunaku olw'enkomerero. Yagamba nti nabuzuula nga obulungi okubufuna fi tuqa buli mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala wal-ghina, nakubeera nga omuntu abeerako na ssente. Naye mulaba nti omuntu akola hijja avaayo ng'alinga omwana omuto, abeera atukuziddwa amazambi. Buli baada erimu okubeera ng'owaayo baada eyo tukuza omuntu amazambi ge gonna, nabeera nga yeeyagala mu nsi muno ne ku akhira. N'agamba nti wa sharra ad-dunya, obubi bw'ensi eno, ye yagamba fil fujuri, buli mu kwonoona oba kwonooneka, wal-faqri na bwavu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera ng'ayogera ku nsonga eyo. Nabi Muhammad yayogera ku nsonga eyo mu hadithi ngenda okubeera nga nsembyayo. Mmanyi omu bwe yali ayimula ebigambo ebyo, omuyimbi yagamba nti walam ara ba'da ad-dini khayra min al-ghina. N'agamba nti walam ara ba'da al-kufri sharra min al-faqri. Yagamba omuyimbi ng'awulidde ebigambo by'omumanyi oyo gwengambye Asadi, yagamba nti walam ara, mazima nze siraba ba'da ad-dini khayra min al-ghina,
ng'ogyeko eddiini mu nsi muno sitabamu kirungi kirala kyonna kitali bugagga. Yagamba nti ng'ogyeko eddiini kiyitibwa ekirungi ekyokulala mu nsi muno eno, omuntu okugamba nti ze ndi bulungi. Ng'ogyeko eddiini kyekisinga okuba ekyebbeeyi. Ekyebbeeyi ekiddirira eddiini yagamba alugina bugagga kuba na ssente, omuntu kweyagalamu. N'agamba nti era nze walamu ara sirabayo baada alkufuri, sirabayo oluvannyuma ng'ogyeko obukafiiri, sirabayo sharra kibi kirala kyonna minalfakuri ng'obwavu. Yagamba nti ng'ogyeko obukafiiri bubi, naye yagamba nti ng'ogyeko obukafiiri teri kibi kirala kyonna kisinga bwavu. Nagamba ati nga togyeko eddiini busiraamu eno kubanga ddiini kyengera kya bbeeyi, ng'ogyeko ddiini teri kya bbeeyi kirala kyonna kisinga bugagga. So nekiraga nti ng'ogyeko eddiini ebyebbeeyi mu nsi tulinamu ddiini yaffe bayita ttuka, ate ekyebbeeyi ekyokulala alugina bugagga, muntu okubeera ng'okira sufficient nga tosabiriza nga weeyimirizaawo weka. Then ekyokulala n'agamba nti ate obubi mu duniya muneeno ogyeko obukafiiri, agamba obwavu bubi. Nabi Muhammad mu hadithi eva mu kitabu kya Bukhari yagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera nti al amalu rahmatu min Allah li ummati walaulahu ma garasa gharisu shajara wala arda'tu ummu waladan. Nabwe yagamba nti al amalu tutuyita hope oba essuubi oba ambition, omuntu okubeera nga is ambitious. Yagamba nti ekyo rahmatu min Allahi li ummati, ekyo kyakusaasira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala eri umma yange, eri abantu b'ekibiina kyange. Yagamba nti hope oba essuubi ekyo kyengera oba kusaasira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala eri umma yange, eri ummati Muhammadi. N'agamba nti walaulahu singa teyali ssuubi ma garasa gharisu shajara, teyandisimbye omusimbi, teyandisimbye muti singa tewaali hope. Nga walaba omuti ebbanga ne gutwala okubeera nga gukula atuuka okufuna ebibala biri, naye osimba akati akafenensi nga kato ne gatwala emyaka kumpi nga oba 6-10 tonaba kulabako fene gwe kateekako, naye ng'oli awo ogumiikiriza kati ebbanga singa tewaali ssuubi eryo nti luliba olwo gujja kuteekako ebibala mbirye, omuntu yandisimbye muti. Kubanga olaba nga obudde bwe gutwala bunene, naye oba okubanga waliwo essuubi omuntu ateekayo omuti ogwo nateeka empeke mu ttaka n'agumiikiriza nti oba oluliba olwo nange nja kulya ku bibala ebiva mu muti ogwo. N'agamba nti wala arba'atu li ummu walada, era nti singa teyali ssuubi teyandiyonseza omuzadde, maama teyandiyonseza mwana gwazadde. Naye omwana omuzadde ayonsa akaana nga kato, naye agenda ofuna ku bibala ebikavaamu oluusi n'omuzadde ng'amaze kufa, naye aba n'essuubi nduliba olwo omwana ono agenda kungasa. Abantu abamu nosanga myaka 3 nga tagasangako bazadde be, tamufunangamuko yaddise, naye ng'era alinamu essuubi nti luliba olwo omwana oyo ajja kungasa, era ng'akyagumiikiriza myaka 4 myaka 5 ali awo tagassa, temulimu yadde omulamu, naye ng'omuzadde agumiikiriza luliba olwo. Era ojja okulaba oba oli awo ng'amuwaayo ka sukaali, aba mwana muwala ojja okulaba ng'oli awo bamukyusaamu n'erumonde, baleeta lumonde waka ne bamutwala omwana oyo. So Nabbi yagamba nti al amaru kyetuyita ambition oba nkiyite nti essuubi hope, yagamba nti rahmatu min Allahi li ummati, ndi kyakusaasira, ekyo kyengera kyakusaasira okuva eri Allah eri umma yange. N'agamba nti walaulahu singa teyali hope, singa teyali ssuubi ma garasa gharisu shajara, teyandisimbye omusimbi, omulimi teyandibadde ng'alima ki omuti, teyandisimbye muti. Naye olw'okubanga n'essuubi nti omuti ogwo gwensimbye
omuti ogwo gw'ensimbi ogw'emiyembe mu myaka 10 nja kuba ndi ebibala byagwe era agusimba n'agumiikiriza n'atuulaawo n'agufukirira ne gukula ng'agulabako bw'ati era emyaka bwe giba gituuse asobola okulya ku bibala ng'agumiikiriza. N'agamba nti era singa teryali ssuubi omuzadde maama teyandiyonseza mwana gw'azadde, naye olw'okuba ng'aba n'essuubi nti omwana ono oluba lumu ajja kungasa era akayonsa ng'akaana kato ka bebi n'akayonsa n'agumiikiriza ne kakula kaako kali mu P4 kagenze mu secondary university ng'agumiikiriza nti buli bwolwo kajja kungasa era bwe kafuna omulimu oba oli awo kazzaayo ku sukaali ewaka ng'oyo omwana alimu amakulu ategeera ate ng'era mulimu ne loosi zennyini n'azaala omwana emyaka 5 naye nga tamugasiza n'atuuka n'okufa nga tana kyagasiza bazadde be. So eyo hope eyo gye njagala naawe obeere naye obeere ng'ogulawo edduuka lyotuule wali omanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleeta bakasitoma niba nga tebaze ku masha oyinza obafuna olw'eggulo oba bayinza okuba esimu ngoma z'okuvaawo timbadde wabadde wakavaawo nenzitira naye ngenda kudda enkya. So hope eyo nomanya nti enkya at least nja kuba nfuna kasitoma oyo kyenjagala obeere nakyo ng'okola okukola kuneeno duniya teriimu kalungi konna ng'ogyeko eddiini okugjako okubeerako n'esente naawe okweyagalako naawe okubeera ng'ogula ku byokwambala naye n'obeera mu kikanzu kyekimu ekyo n'obeera mu bugoye bwe bumu obwo obwakuumuka nga tofaayo. Tabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.